erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Ogenda Makerere, nawe omulema ojja kutambula. Ow'amaaso olaba n'ekiro, bannange ekiro eri tekirojjeka. Eyali omulema gwe nalabako, kati bwakumba naawe onyumirwa. Eyalina endwadde ey'olukonvuba, kati bwakyakala naawe osiima. Omusajja agenda n'asaba, wamma naawe n'omusaasira, ng'ate okutemya n'okuzibula, amaziga ne gakuyunguka. Bannanga amadiini tulina ntoko, eyagugudde esaanya okusomwa, yadde ebibi gwe bibanyokako. Mugende mugugudde birinazibwa, gugudde omugugu ogw'ebibi, jangu naawo n'obusuula. 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 Omugugu ogw'ebibi, jangu. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, gugudde omugugu ogw'ebibi. Bw'atyo muganda waffe Eklas Kawalya bw'atutuusizza mu program byobadde tomanyi, mugugudde okuva mu myaka gy'ekaaga. Program ya byafaayo, program ya kujjukiza, program ya kukyaza abasajja n'abaami ababulizi b'enjiri. Bw'obadde tomanyi mugugudde, ne bw'omanyi mugugudde. Amanya Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Mugugudde TV efuuse ey'ensonga. Akatajja buliika, Mukama mulungi nnyo. Mukulike Christmas, abaafuniddemu ebizibu, abaafuniddemu essanyu, mwenna bannange tubasaasidde nnyo ate tubasanyukiddeko nnyo. Sijja balwisaayo, omugenyi waffe, muganda waffe, taata waffe, mukwano gwaffe, Lawyer Sam Mayanja yatuuse dda mu program nga bwe mbadde mbasuubiza. Era munzikirize mbamulamusize kubanga bizoga nti neeyogeza bweyogeza. Sebo, Mukama yeebazibwe nnyo Sebo. Mukama yeebazibwe Sebo. Amina Sebo. Weewale kunkyaza. Amina Sebo. Weewale nkoko gikwata mumwa. Era. Haleluya. Njala okutumirako bazzukulu bange abali awo e Kasubi, ba Joyce, ba Gabrieli, ba Ado. WhatsApp ngisomye nga mwatuuse dda n'ejjofule Mukasa ekyengera naye kakati nga programu eno ogirabira Kanyanya ewa maama wo. Sebo, mu mukwano omungi njagala obuuze ku bakwano gwo abo. Bannaffe mwebale nnyo mwenna abatulaba, mwenna abatuwuliriza, ate mwenna abafudde Gugudde television ey'ensonga. Ey'ensonga. Haleluya. Omukyala n'omumbejja. Bonna bamanyi nti ndi wano. Bonna bampadde obubaka okubalamusa. Yes sir.
era bonna beesunga programu eno naye bonna ate balabiba Mugugudde TV kubanga ekigambo Mugugudde ekyo kijjukiza bingi. Yes. Yenjiri yasookera ddala mu ggwanga lino okulaba ku maanyi ga Mukama. Hallelujah. Amina. Waliwo Engineer Rebecca njagala omutumiramu akensuso. Rebecca ne Mugugudde TV bali omuntu omu era amanyi byatukolera wano mu Mugugudde TV. Engineer Rebecca ye muwala wange omukulu waffe omukulu era Engineer mukulu tuyitivu nnyo. Yakulira ekitongole ekya bya TV mu UCC era mukwano gwa Mugugudde TV. Era mu linnya lyo nga bw'ongambye mutumire era amanyi nti ndi wano akawungeezi kano. Amina sebo producer tugendereko ku namba 11 awo tulage ku kifaananyi kya mukulu Sam Mayanja ngera bwe nnyongera okumwanjula n'oluvannyuma tugende mu maaso ngenda kumwanjula nga bw'otuleetera Counsel Sam Mayanja and book Eroda. Kakati sebo mukulu Sam Mayanja babadde bakwesunga nnyo abakulu bano tuli mu lugendo olwa Mugugudde TV. Manya olwa Mugugudde Pentecost. Olugendo lwa Pentecost. Era Mugugudde. Kati Mugugudde TV ababadde batataddeko galubindi mbamuteredde ku screen mwongere okumwetegereza ate muwandiisi wa bitabo yawandiika ekitabo ekyo The Guide. Webale nnyo sebo kuwandika bitabo. Webale nnyo sebo producer webalire ddala. Okuwandika kikulu nnyo. Kubanga okuwandika ye record etevaawo. Era bw'olaba Bayibuli engeri gye tutuuseeko. Tutuuseeko kubanga bawandiika. Era kyewuunyisa nti n'ebbaluwa ezo ngeri za Pawulo ze yawandiikanga. Yali yeetaba nti ejja kutuuka ebeere ng'eri published. Naye olw'okuba yawandiika kyagolezebwa record bagisanga nakatisobola n'olwekyo okuwandika kintu kikulu nnyo. Haleluya. Nkwanjudde nga Counsel Sam Mayanja mu ddakiika emu. Sam Mayanja yani eri abo abatakumanyi byobadde tomanyi Mugugudde. Nja kwesiba ku Mugugudde eka kubanga wano Mugugudde obulamu bwange gye businze okubeera. Okusoma kwange nali Mugugudde. Okufuuka looya nga ndi Mugugudde. Okutuuka wano nga ndi Mugugudde. Naye kaakati Sam Mayanja y'omu ku bavubuka abatandika abakulidde mu Mugugudde. Y'omu ku bavubuka abakulira mu Wells of Joy Mugugudde. Be bavubuka abaali anda omusumba Joshua bwe yasooka wano okulya Pentecost mu Uganda yonna. Ye muvubuka omu ku baasooka okugraduatinga nga tuli mu Pentecost. Omu ku balooya abalokola abaasooka. Omu yafeesinga Idi Amin ogamba nti abantu bano bateebwe. Yono yennyini. Ate omu ku balooya abaasooka okuba balooya abasinga obuto mu United Nations system. Kubanga nali conseil judique tubayita conseil judique mu United Nations. Nga nvudde wano mu Uganda. N'okutuusa kati nkyali consultant wa United Nations World Bank. Naye ate nga ndi omu ku bapartners aba law firm esinga obunene Kampala Associated Advocates. Naye ekisinga obukulu nkyabulira enjiri. Amina. Nze ngenda okusoma ekitabo kino The Guide. Ate nenzuula ng'oli munnabbanka awedde emirimu. Banka nagirimu okutuuka ku top. Kubanga Uganda Development Bank nze nakulira secretariat yonna. Nga nze bank secretary okumala emyaka egiwera. Bank secretary yakulira buli kitambula. Era bwe baggalawo Uganda Development Bank nze muddugavu yekka. Government gwe yayita okureorganizinga bank eyo yali nze n'omuzungu wayita John Downer. Government netuyita netuorganize oluvannyuma twegattibwako ne munnagana gwe bayita Dr. Apia. N'atwegattako netureorganizinga bank. Kyova olaba nti kati mu banka zonna ezaali zigaddwa Uganda Development Bank yasigalawo. Era nga nze omu ku babo bakikola okubeerawo. Amina sebo. Era kati mu practice yange nsinga kukola banking. I'm a banking lawyer. I'm a banking expert. I'm recognized. Oli tasobola kujja wuwo mu Kampala Associated Advocates nga akuleetedde emisango gya ttaka.
mu nsi zaffe zino zikola toyinza kubeera specialist mu kintu kimu kyokka noga nti ekyo kyenkola naye oba omanyi nti waliwo kyosinga ku birala nolwekyo ebirala byonna mbikola naye kyensinga ye banking era mu ekyo ndi recognized internationally era ne special certificate nendaga nti nzize nsobola okukwata legal matters eza banking and financing mu Uganda yo. Mukama yebazibwa nnyo abali ku Facebook, YouTube, Twitter, mwenna Mugugudde forum program eno yammwe yonna tugibaweereza naddala ba councils ba lawyers abali naddala abali ku Sunday Yusufu Mukasa Facebook mwami Henry mukwano gwo atuuse wano mpoza nandi kugambyeko ng'ogamba practice yange omanyi ebyettaka okyogeddeko ebyettaka mbiwandiiseeko nnyo iya mu kitabo kino mbalaba nga mukugulana n'emmengo ku byettaka ebyo era manyiddwa kati nga lawyer asinga okuba expert ku byettaka naye no forum yakyo lumu oyinza okumpita n'enjigiriza abantu ku byettaka era ssebo kaakati administration ekiwulidde bwe muba n'obuzibu ku byettaka Counsel wali tulina ne program ono ey'abalooya bakola bulungi buli lwa Sunday era bavuddewo olno ku ssaawa 12 naye bagenda baddamu ebibuuzo wano nawali naye ate bwe tufunayo specialist mu kintu kimu najja akikwatisa wano kugudde mukama mulungi nnyo amiina manyi mukama yanzisaawo olwekyo amiina tubadde ne Professor George William Kasozi era tukyali naye tuli ku lugendo lwa Idi Amin ng'alumbye ekkanisa ennaku za mwezi zaali 12 April Kafumula Mpawo 1978 Idi Amin n'alumba ekkanisa wano e Makerere kiseera kyali kibi nnyo bw'okijjukira bulungi ky'omukisa omulungi nze saaliwo mukama yantaasa n'embeera nga ndi Nairobi naye mmwe mwakugulana n'embeera Kasozi Counsel Sam Mayanja Pastor Joseph Kamyamusoke, Pastor Jotham Mutebi, Obed Lubaiza, Edman Mugwanya, n'abantu bangi abantu 15 sinza bamenya wano naye omukisa Professor akyatubuulira embeera eyo ne tugamba nno katusooke tuyite ku Counsel Samuel Mayanja atubuulire nina ensonga 2 ezikuyisizza naye nga tunabagenda ku nsonga eyo taata yaani ne maama yaani tata wange ye Ernest oba yali ye mugenzi kati omugenzi Ernest Birebwe Mayanja asibuka Kome ku mu kizinga Kome eyo no tuli balangira kubanga eyo ffe twali tufuga family yaffe nga efuga Kome yali tribe different oluvannyuma ne incorporated era kabaka waffe n'afuuka kati subject nzeno kwe kukiwulira Kome tekyali part of Buganda twali ba tribe ndala nga tuli bakome nga n'olulimi lwaffe nga luli different a little bit era ffe gye twaveeyo ne taata maama wange jjajja wa taata actually ye maama wa taata yaliwo nga kabaka wafafu eyafuganga Kome atta omukago ne Mwanga era agamba nti yamulaba yali musajja mweru bwati ng'asala ku lubuto omusaayi ne guva n'agwagusa ku mwanyi Muwambi nga ye mukulu weeri n'alya paati ne Mwanga n'alya paati kati awo omukago ne gukolebwa kati Mwanga n'agati buli Mukome anajjanga mu Buganda jagenda nga ddangira Kyaggwe awo n'atuwaawo eddangira tekefa Sempanja ayinayo mulimu gw'amaanyi ate Katwe eyo n'agiwa omukulu w'Ekkoome Muwambi amiina maama amanya ga maama yeddira Nsenene taata yeddira Katimvuma Baba Yedira Nsenene mama Yedira Nsenene nandawula waliwo abagande abasosire bagadi omukulu ekika kyerabidde takyerabidde naye tulina obudakiika butono kakati ekineseza manya mu Uganda namala myaka 15 siri wano ekineseza mama ne taata mbadde saagala genda ku nsonga ndala nga saagadde kwogera ku taata Senior Mayanja
yeyatuwa ettaka okuzimbako Full Gospel Church emitiyana. Sabo producer genda ku namba 4 otulage ku kanisa y'emitiyana awo nga tetunabagenda mu byayi bya Amin. Namba 4 mitiyana Full Gospel Church. Kanisa eyo gye mugenda okulaba ye taata wa Lawyer Mayanja ye yakwata ettaka nga teyerekereza ne bazimbako ekkanisa eyo eri ku mukono gwo ogwa ddyo. Eyo gyolaba enjeru eyo gyolaba enjeru ye mitiyana Full Gospel Church. Abe mitiyana Full Gospel Church nga buli program eno tubalamusizza nnyo. Aha, sebo tetwezimbye ate ffe Full Gospel Church tetubangako na biwempe mwaka kyawo sebo tata. Ndoza nsa kinana kubanga eyo yadda mu kifo kya ntone yasooka yatuwayika mmeka dadi. Yika ziri 3 ku mitiyana gwennyini zikyaliyo tebazitunze. Zikyaliyo. Omanyi amakanisa ag'omu kyalo batandise okutunda amakanisa gaffe. Actually kati awo tekikyali kyalo. Kati awo center kati kubanga mitiyana gaziwa nefu kati municipality number. Awo kati town era mu parts ezimu zisaliko kanisa kati bazimbyeko essomero ly'amaanyi. Eyo omusumba Senkubuge kati omusumba aliyo simumanyi naye nja kumubuuza ye Full Gospel Church ye Musumba Nora. Musumba Nora osanga kati before that nga Senkubuge yadde mu Senkubuge yali Mponyi. Musumba Mponyi. Sabo producer webale nnyo kati tata ye yawawo na tata Ernest Mayanja for your information beba graduates abasooka okusoma agriculture MAKERERE is a Burundian era bwe yamala n'aba posted yali first African assistant agriculture officer mu district. Mu district ekyali nene nnyo encompassing the Los counties and all that. So now funa ekifo ekyo era bwe yamala omulimu n'asigalira ddala awo omukome we yafuukira munamitiyana. Kakati Nkulusa Mayanja Mukama akukozesezza sigwe wekka bantu bangi naye ate waliwo omuntu gwalonda ali particular. Katugenda okulaba gwe ne Pastor Joshua nga mwolekera ekiseera ekizibu. Okusooka byonna ekibuuzo kiri nti Amin bwe yaggalawo amakanisa eyaffe yasooka n'agireka Full Gospel Church. Naggalawo endala 16 naggalawo endala 28 eyaffe yajjira mu kibinja kya kusatu. Naye ate bwe nsomye akatabo k'omusumba Samuel Namatiiti nze nali neerabidde twamala emyaka 4 nga twegazaanya naye nga Amin yaggalawo. Ekyo sikijjukira bulungi. Ebbanga terya kubanga bw'osoma akatabo kano The Nation Shakers kawandiikibwa Pastor Samuel Mayanja peegi ey'ekkumi n'emu. Samuel Namatiiti yawandiika bulungi nnyo. Kakati eky'ebbanga tetujja kigendako. Katugende ku nsonga ku kibuuzo ekikulu. Twali Full Gospel Church. Kakati gwe wali lawyer owa Full Gospel Church mu kiseera ekyo 1978 n'ogamba oba n'owa amagezi nga Counsel nti ffe tebatugadde oba batugadde oba tebatugadde naye mu kifo ky'okweyita Full Gospel Church katwetuume Glad Tidings Church. Awo njagala okumanyaawo n'oyo kyayagala okumanya. Abatulabira batuwuliza of course oyinza okugamba nti wali lawyer n'otunulira kati nolowooza nti nno bwe nali naye awo nalina emyaka nga 25 ndowooza 25 olina omuliro ate nalina akamaliriza LDC ng'ate nalina kuba kubanga nayitira baggulu nnyo so immediately I was appointed assistant lecturer ku LDC wano just next door. Kakati mu kanisa even before I graduated nga bampita lawyer w'ekkanisa era nga nkola ebintu bino buli kyebambuuza nga kida naye kakati kujja ku kibuuzo kyo ekkanisa balangirira nti amakanisa number of them gaggaddwa n'ensonga eyaweebwa nti agents ba CIA
Faba Full Gospel Church. Amakanisa aga Pentecostal churches. Agagalibwa. Tigali ga agents ba CIA. Kakati tetwagenda kukomawo immediately. Ne Pastor Joshua yatukunganya na tusalamu ebitundu nitutandika obukanisa natandika buli maka negabamu kanisa. Actually mu kayumba kange kwero DC ganangi namwe kanisa ngaze pasa wa aketegula wano awo kukubawo bwali kutiria ebinyonyi bagimanyi LDC nabaloya muyise kati actually it's a court it's now a court so that was my house kakati gundi bwe yajja for about 3 months ndowooza nga tuli kati mu bukanisa obwo room various room nga tetulinayo problem tusabire batugadde naye nga tusabira mu those various good oluusi bajja ne bategeera ne batukwatako nzijukirawo batukwatako emirundi egiwera nga bantwala wenatukwanga mukubo ne baŋŋamba nti ddayo kakati lumu ngandi mu my lectureship office up on Kutopia LDC mini ho Pastor Joshua najja nanga nti wange kati tunagenda bwe tuti amateeka gagamba gatya kubanga tulina ebiwandiiko bibiri tulina ekiwandiise n'ekitali kiwandiise so kati kino kibaggalawo kiwandiise niwe tulina ekirala ekitali kiwandiise nimuga nti bireete emisomemu kyebaggalawo kyekiruwa ye Full Gospel Church nga kiwandiise Gospel Mission to Uganda nga kiwandiise kyo kyali kiwandiise nga kiwandiise mu ngeri ki kagamba kyali kiwandiisibwa nga company incorporated without capital shareholding awo ge makulu kyago kugamba capital share nga siri bya busuubuzi yadde eyitibwa company naye nga tekiwubula nga si ya busuubuzi ng'abandi badde nga ba shareholders ba directors oba sponsors nga wekoma naye nga tewa returns nti bano ba shareholders bafuna profits ng'ekyo so bwetyo bwe yawandiisibwa nga Gospel Mission to Uganda kakati ekyo nga kali mu katabo bulungi nga kyawandiisibwa nga basignatories nga abalinga ba guarantors is Pastor Lezo Youth Lezo I think n'abazungu bala babiri bisajjukira bulungi nga kuliko bazungu bokka nga bazungu bokka kakati ne kirala Full Gospel Churches nga kyo tekiri registered nkiraba so bwe nabitunulira ne muga nti omanyi Amina ayinza okuba nga yabadde mutuufu kubanga kino ekiri registered kyabazungu beereri nga bazungu be batrezala basekuritale n'ekisalibwako kyonna mu Uganda nga kirina Vancouver ne muga nti yabadde mutuufu kino ate kati wano ffe tetulina registered kubanga amakanisa gonna mu Uganda ga Gospel Churches, Full Gospel Churches of Uganda. Kino Gospel Mission to Uganda. Kalika organization ke bakulukule okugiramu okuleeta enjiri gena Full Gospel Churches. No kyekyo tebakijjaawo. Munnafa tulaba emabega wange ekizimbe kiri waggulu eri ye Glad Tidings gyolaba eyo waggulu awo wensonzaawo ye Glad Tidings. Gena maaso se kakati pastor kwe kumbuza tikakati ate tukole tutyawo tugende mu maaso na kino ekitali kiwandiise oba ne mugamba nti ndowooza na kino kidde mu loko nakyo kibe locally incorporated kirwa kyoyagala okufula local incorporated gundi Full Gospel Mission to Uganda to Uganda kubanga mulimu bazungu beerere naga nti okay kakati ensonga ezo mwana wange jangu tusinkane ba Elders Council waliwo olukiiko olufuga amakanisa gonna ga Uganda bagiyitanga Elders Council mwe mwalinga Pastor Senkubuge Pastor Buani Bulega aba pastor bonna abakulu ba supervisors so nemba invited there nemba junjolamu nebangamba nti akikati gwotugamba ki you remember Boganaka youth ka 25 years old very tiny. I was very tiny, not as shabby as I am now. Kale ne bagati kino kyo kisigalewo kuba zo tebakijjaawo kati kino tukifule loko
bonna abakikulira bebe nga bakuno oyogera na Pastor Joshua Kamyamusoke jogera kati nga tuli ne ba Elders Council okay kati bonna ne baga nti ekyo abasinga nga tebaali tebamanyi nti no Full Gospel Churches zaali teziregistered so ne bampa go ahead tugenda registering I think I may have used my money kubanga sijukira nti bampayo ne sente so nengenda ne Pastor Joshua n'agamba banne during that very meeting yes producer tutenda ko Pastor Joshua namba mukagao Pastor Joshua Kamyamusoke abatamumanyi bamulabe genda maaso Sebulooyi Pastor Joshua Musoke yali w'amaanyi nnyo kubanga yali leader wa Pentecostal Church yokka yali mu Uganda and at that time Pastor Joshua Kamyamusoke yoyo yaddirira Bazungu kubanga before that a few years over 2 or 3 yes abazungu bonna baali babagobye ebiwandiiko tebyakyuka naye amini abazungu bonna yali abagobye kati Joshua Kamyamusoke nga yadda mu bigere byabwe so yali muntu w'amaanyi nnyo very influential in the whole country kakati nanga ati tetukyusa kinene nnyo glad tidings kubanga mother church eri bagiyita glad tidings mother church nakino tukiyite glad tidings of Uganda bonna ne bagaa nti ekyo tuleme kukyuka nnyo kubanga tukyalina Oluganda ne bannaffe bali yes kakati no ne bakkiriziganya nti erinnya tuwandise mu kifo kya Gospel Mission to Uganda glad tidings of Uganda so ne bwe approve nange nengenda ne instructions ezo nengenda tulina kitukola reserve jukira eno teri registered ate government efunye ekyekangu nti Pentecostal churches tuli basai kirabika batuna biwandiiko ne balaba nga bazungu beerere bali kuli ate nga bazungu kati balaba bazungu beerere ekyo kiyinza okuba nga nakyo kyaviirako amakanisa amalala kubanga eyinza okuba nga si Full Gospel Church yokka yali mu kiwendo ekyo naye n'amalala kiyinza okuba kubanga simanyi leadership y'amalala naye at least documents eza Full Gospel Mission to Uganda zaaliko bazungu bwereere ng'ebiragiro byonna bikolebwa Canada finances Vancouver Canada finances zonna ziri approved n'ennusu emu bweti ng'erina kuba approved by Glad Tidings Canada Vancouver buli kintu kyonna nga controlled from Canada nolwekyo nga oli bwakirabaga nti kino ekiri wano si kyakuno kyeri naye baba bakikola abazungu engeri enjiri gye yali yakajja nga ffe tutundaba olowooza twali tufunye omulamu ogw'okusobola okukola administration y'ekkanisa be bamanyi kye baali bakola naye ku time eyo wetwatuuki wenatandikira okubeera mu Gospel Mission yes kindabikira nti no bajja bayinza okuba nga balina idea eyo kubanga olwajja wano mu kubuulira bwe baatandika immediately ne basaawo Bible College yes ne basaawo Bible College ne batandika okutraininga ba locals I think nga balowooza nti they will take over eventually so leadership ne ziba nga ziri different ey'abaddugavu eyo neteri registered n'eyabwe ey'abazungu abamanyi ebintu bwe bitambula ndowooza eyinza okuba nga yali idea yaabwe kubanga bw'osoma mu Ephesians Befeso 4:11 obuweereza obutaano apostle evangelist omusumba teacher n'omusomesa ebyo baali babiyigiriza buyigiriza kakati nga beetaaga n'okutandika omulamwa ogw'okuyigiriza administration nze wenagire Makerere remember naliwo Emityana yes wenagire Makerere of course nga African yali first yes naye nga byenalaba baali batandise baleetanga abantu mpola Pastor Joshua yali abasinga bonna nga bamuyingiziza mu administration okulaba ebintu gye bitambula as interpreter ne as assistant pastor as well yes nga n'oluusi yasobola kubeera muvunuzi yes oluvannyuma n'aba nga naye ng'alina okuyita mu their college mu system and I think balinga musanvu abaasooka
era ne babanga musanvu abo bakumi abo mwali Pastor Agatha, Pastor Senkubuge, oba Bulega, ne I think Pastor Mutebi, abo abasooka abo. Yes. Balondamu kubanga Joshua was ahead of them. Balondamu babiri bokka abajja okubeera n'abazungu in my administration. That is Pastor Mutebi ne Pastor Sali. Era bwe babaawo sudden change. Kati bano bajja mangu okujjuza gap ezo. So training was on the way coming. I think so. But me, by the time I came to Makerere, it was Pastor Joshua who was in control. Abazungu baali bamaze okugenda. Kati oleta mu mateeka oleta hearing ey'okugamba nti twewandiisenga glad tidings. Yes. Bampadde instructions ebyo. Yes. After that guidance twewandiise nga glad tidings kati tuddemu ate nga glad tidings eyo kati incorporating full gospel churches of Uganda kibe nga kiri kintu kimu kyonna ekiriroko. Okay. So nenduserving erinnya nga gye liri nekiwandiisa nefuna certificate ne memorandum ne articles era mu ngeri yemu nga kiri nakyusangamu bukyusa abadde gospel mission to Uganda of Uganda. Bwe nafuna byonna ne wa Pastor Joshua at that time eri operating maka eri Nabulagala twakitanga community residence as if it is your residence. Ne abazungu gye basulanga naye so ne mukwasa certificate ne byonna ebyawandiisibwa ne mugamba nti omulimu gukoze. Nagamba nti kati tukole ki kati ne mugamba nti mu mateeka kati mwe muli naye ogwange nga munamateeka ngukoze. Yes. Nenga bwe waliwo ekirangiriro ekirangiriro wakikwondako nga bwe waliwo ekirangiriro mu kiseera ekyo sebo waliwo department mu president's office ekola ku religious affairs. Kati ne mugamba nti wandigiseeyo mu religious affairs nyonyolera abakulira nti no twalongooseza ebyasoba kati tuddayo sokoyimirireka kati mu religious affairs Idi Amin alonderamu omwami yali mu kitongole kya internal affairs alonderamu omwami bamuyita Kabogoza Musoke. Sebo producer njagala ogende mu namba 2 otuwe General Idi Amin dada nga alonda Kabogoza Musoke. Tulabira ddala oba lawyer bw'anaawulira eddoboozi ategeere ddala nti oba awe twali awo. Kabogoza Musoke nga alondebwa Idi Amin. Any particular religious has got difficulty, we get this. That is why I want also to tell that the Minister of Religious Affairs from today will be in my office. That is why I appointed Kabogoza Musoke. The District Commissioner, South Karamoja, is now officially appointed full permanent secretary in my office. He will be dealing with religious affairs. He will be dealing directly with me in religious affairs. And any problem concerning religious affairs, you will report to him, he will contact me. But 3 religious leaders, you are in direct contact with me. You can just pick up telephone, you telephone me, any problem facing you. Because also religious play very big part in the development of the country, in economy of the country, in progressive of the country, in educating the people of the country. They build school, they have hospital, they have all this, they are helping us. Our people, the same people, we are the same people. Let me say, for example, if you say that you pick up, let me say, I am General Mini, I am Kakua. Yes. If I am Kakua, I did not want to be that my father might be Kakua. Yes. You find my same tribe, some are Roman Catholic, some are Muslim, some are Protestant. There is a church there. There is a senior secondary school, very big there, which were built by Roman Catholic. It is in Koboko. Long time ago,
There is a Protestant church, which everybody who comes from that went through summer in London studying. There is also their Protestant church. There is Muslim mosque there. You find people are not fighting. This is just an example. But myself, I am born here in Kampala, here at the International Conference Center. I don't, and I love everybody. I've been staying here up to today. Idi Amin dada yazalibwa mabaga nti yazalibwa eri Kokolo Mulimba yazalibwa ali ku conference center kakati ebintu byonna nga abiraba atuzizza international mugundi internal affairs kakati Pastor Joseph ne mugamba nti bibino documents you are now compliant with the law kakati naye olwokuba waliwo announcement eri gendo sinkano yo akulira religious affairs omunyonyole nti ebintu bino bina bikoleddwa katuli mateeka tuddemu tusabe tutendereze tubulire ng'obwedda kakati awo kisimanyi oba Pastor Joseph yagenda oba teyagendayo ekyo saaliyo naye kyemmanyi nti no nga wayisewo akaseera oba wiiki emu oba bbiri yayisa ekirangiro ndowooza nti tuddayo mu kkanisa era naawe olunaku lwetujja okuddayo buli muntu yenna netufuna tumanya abamu beebuuza nti kituufu naye gavumenti yerangiridde naye kiki naye abalokole tulina kintu kino tukkiriza mu bakulembeze baffe kuba tukkiriza nti omwoyo omutukuvu yabalungamya era Pastor Joshua mmanyi nti n'omwoyo omutukuvu yamulungamya mu kulangira okwo kwe yalangirira era ku Sunday eyo gye yalangirira fena twaddayo fena twalimu mu kanisa yajjula nnyo nange ku lunaku olwo nalimu yajjula era yabuulira ekigambo n'amaanyi era twalimu olunaku lwonna Sunday emu eyasooka eyo Sunday eyokubiri era fena twalimu era twabuulira n'amaanyi mangi kakati ndowooza yali Sunday yandibadde ng'eyokusatu Pastor Joshua yajja n'angamba nti omanyi tugenda olukuŋŋaana olunene nnyo amakanisa bonna bava mu all over Uganda naye naawe njagala obeerewo babuuza ani oyo yatuyamba okuddayo mu kanisa akulaga eri abantu njagala nkulageyo mu bantu kakati naye ne mugamba nti nina lekyazi mu biseera ebyenkya kubanga lwali lunaku ndooza lwakusatu teyali sandi nanga nti no oyinza okujja ssaawa nga 11 kubanga morning service ejja kuba yakutendereza yakwebaza okuwulira kujja kuba lwaggulaawo awo bwenja okukwanjulira mu bantu so kwolwo lwennyini olwokusatu nange essaawa zaali ziweraawo 11 oba 10 nga mazeza ekya zange nenzija you can ali somewhere near nagenda okulaba emmotoka nga ziva twaziyitanga UVS nga zifuluma mpulira emundu zikuba awo bwe nti nange simanyi oba serengete zireyo simanyi kiriwo mukyala Mutebi Pastor Mutebi bweyafulumina ndoza yalimu abo abaali mu kanisa naaba nga asobodde okufuluma nangamba nti mwana wange Mayanja eri mu kanisa gwe babuuza duka ti gwe eri gwe babuuza Mayanja aluwa neŋamba nti nkola enkya of course neŋga nti ndoza kanzireyo ku LDC ate ko LDC okoleyo ki kubanga waliwo bali bano batandise batigomya nzireyo wali ku nyumba yange kubanga ono mukyala ndabye amaotisasi ngawulira n'emmotoka ozirabye nga zigenda zijjudde abantu mukyala musumba ngambye nti gwege banoonye eri toddayo duka so nenga nti kale kanziruke so rather confused ndagewa nzegeyo ngende mubano kiki my wasegenda obanyonyola nti bino biri nabiri mateeka temu I was confused naye nenzuuka bwe nagenda okugenda ku LDC ku nyumba eri nga ndabako ennyo emmotoka za UVS 3 zisimbi
maaso g'ennyumba eyo wali elusije nayogeddeko nga 3 zisimbye so nenkuba waggulu manya olukuba eriva waggulu eri Serengeta nenkomaawo nenzirayo nensala nentuuka ku niya obagitaani kati hamu shopping mall ya nencrossinga nenyimi mba ntuuka ncrossinga omukyalo omu sister omukulukulu awo omusaayi gwe naguyiika bwe kutyo nanga nti mwana wange bankubye amasasi yenga nti bankubye amasasi ntwala mu ddwaliro kakati in my confusion nemuga nti jangu wano netucrossinga nemukwata ku mukono nenyimiza emotoka yasooka eyo negaana eyokubiri nayo neyimira ninga nti omukyalo ono bamukubye amasasi naye tumutwale mu ddwaliro oli bwe namiiza okusooka bwe yemira nemuga nti omukyalo ono bamukubye amasasi mwali babadde basaba yadduka buddusi owokubiri bwe namugamba naye leero ono saamugamba amasasi namugamba nti ono bamukubye naye tulyame musole mu ddwaliro nakkiriza netumusa emotoka netugenda ku casualty ward Mulago netumusaayo oli yansuulawo nandeka ngaali received kati awo ye nagenda nange ntambula nga simanyi kiki yakukola saawa zituuse nga 2 ez'ekiro nkomewo ku kyaki ndabe kiki ekiri ku kyaki ndi bwomu naye mba nkomawo bweti nga ku Bible school gyabo ngenda okulengera mu lujja nga ndaba emmotoka eyimiridde okwetegeeza ngaeyo Joshua emmotoka yali avuga yali kind of minibus at that time nga njiraba mu lujja ninga nti ndowooza this is the pastor so nengenda bo nemusanga olwo nga babatutte bali olwedde pastor kubanga mba ngenda okubuuza pastor Joshua olwaliridda wa yali aŋambye tajja kusooka abroad ne bw'otobeera okumakya kubanga nali muwadde excuse kumakya nina lectures nanga nange kumakya nja kuba ngenze up country ku inspect nga makanisa naye nja kudda lwaggulo akubirira akomewo kakati abantu abo waliwo abantu abagamba nti pastor Joshua yamanyako nti bagenda okuwamba ye naabulawo bannyonnyolere ddala bawulire ddala mukama kubanga mwe original people abayinza okubuulira abantu kati ekintu kiri kibalina nekibavaako kubanga nali ku center nali mu center yakyo nga mwekirimu nolwekyo amasazi gavuze omukyala andabudde nti gugu banoonya muli noonyeza bwotukudde nsanze nga bali ngenze nsanze omukyala ono ngaakubiddwa amasasi no ng'omusayi guyika bamukuba bbaala oba yagwa ku kiki whatever kati nkomawo ninsangawo senga yali amanyi nti no baali teyandikomirewo era bwe yakomawo bwatyo bwe namusanga waliwo n'owooluganda lukansonga kali kavubuka kato oza twakasangako around there then n'omwami nzalamba Nikodemu kati he was also confused. Nzalamba ali ku program alaba. Ndoza n'agamba nti kati n'agamba nti genda osule n'Nzalamba tukwatagane ku makya. So natusula ewa Nzalamba wali. Okay. Kati ye n'agenda simanyi bwe yagenda ku residence or what. Kati nze nisula n'Nzalamba. Kati ku makya ssaawa nge mu kitundu 2 yakeera nnyo n'atuuka Pastor Joshua. Kakati awo nali nvuddeyo wazaalama nga nzize mu nyumba ya Dr. Kunuka mwalimu ba students banyi nnyo abamu Dr. Kunuka yazaala Rebecca Kunuka ali South Africa era program agiraba so awo ndoza ne muganga Richard Muganga yaliwo awo kwa naye ndoza yasulanga awo rume yali ya brother Njogera kakati nasooka naga tusabe netusooka tusaba nambuuza nti kakati tukole ki kakati nemugamba nti ndowooza tugende tulabe Archbishop wa Church of Uganda yali ani oyo yali Silvanus Wani Silvanus Wani yadidde mu kifo kya lumu gwe bali bamaze okutta kakati nanowolooza anaatuyamba
nemuga nti ndowooza ajja tuyamba kubanga ate yaliko n'oluganda ne Idi Amin. So ne tudda mu motoka saawa zigenze mu 2 awo ne tuvuga ntugende na Mirembe ne tugenda awakaawe n'atwaniriza kakadde annyonnyola nti ono yerooya yakola ebiwandiiko era kusinziira ku biwandiiko ebyo ne tudda mu kanisa kannyonnyole nennyonnyola Silvers Wani nti amateeka gonna gagobererwa ne munnyonnyola nga bwe nkugambye alia process yonna kati Wani n'agamba Archbishop Wani n'agamba nti sirabawo njawulo. Gospel mission, gospel is good news. Glad tidings is good news. Yes, sir. We are preaching the gospel in our churches is good news. No, tewali njawulo. It's good news. N'agamba nti kakati nze kyembagamba gano gonna tulina Church of Uganda is spread all over. Ora muri alowooza nti kane kakubye. Bw'oba nga waliwo bapasita bamwe baklaje bemwagala okuyingiza mu Church of Uganda tujja kutuula tulabe engeri gye tuyinza obba trainingamu okuyingira mu Church of Uganda. Naye tewali njawulo, it is all good news. Katukome awo mpola katugendeko sebo producer emboozi ekutta omubabiro n'awabadde wagenda ebirango neneerabira netuweeyo ekirango wakiri kimu otukomyewo nate kuba tubuzaayo budakiika butono kuba twagala okulaba lawyer asisinkana atya Idi Amin Dada face to face gwe mulemu wate omukulu sebo control room. Mugugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Teri kisinga kuba kirungi nga kuyingira mwaka mpya ng'oli maaso ga Mukama. Yensonga lwaki ekkanisa ya Makefu Gospel ekuyita okubaawo mu kusaba okwenjawulo nga twaniriza omwaka 2020 awo mu kisaawe kya Makerere Main Sports Ground wansi w'omulamu ogugiddwa mu kitabo ky'Abebulaniya essula ye-12 olunyiriri olwokubiri olugamba nti tunuulira Yesu yekka omuwandiisi w'okukkiriza kwaffe. Ku lunaku olwo emiryango gyakuggulawo essaawa 8 ez'emisana wajja kubawo n'abayimbi ba gospel ab'amaanyi omuli Brian Lubega, Sandra Subi, Justin Nabosa, Salem Praise, Makerere Full Gospel Youth Band wamu ne Mass Choir kw'ossa n'obubaka obutuyingiza omwaka okuva eri omusumba Fred Wantante kw'ossa ebiriroliro okusembera ku mmeeza ya Mukama wamu n'okusabira mwenna abaana bazze. Jangu tuyingire omwaka nga tutunuulidde Yesu yekka. Mukama abawa omukisa. Hallelujah. Amen. Yannaza n'omusaayi omugugu gw'ebibi gugudde. Counsel Mayanja tulina eddakiika 10 zokka naye kozesa obwalooya nga bw'omanyi nga bw'wasoma ebitabo otubuulire Idi Amin Dada
bwamu facing mu budakika obwe 10. Yeah, of course binje byaliwo okubanga emboozi yabadde nnene tetuyinza obudde bwaffe butono. Kakati nga pastor kanatike nga pastor Joshua angambye nti tufulume eggwanga. Yes. Ategese omufulume wenafulumira. Okay. Kati akomyeyo ngambye nti ndo sijja kugenda ngenda kusigala Joshua. Kakati of course yanganta jagenda okuyitira. Kakati awo bwe yamanya nti ngenda kusigala kirabika omwoyo yamugamba nti nja kubako byenkola kubanga yampa documents zonna eza full gospel to Uganda. Title deed zonna ez'amakanisa mu Uganda, seals z'ekkanisa, ekiraamo kye, kugamba documents zonna enkulu zikwata kanisa yazimpa. N'ebyapa byonna ebyettaka kugamba byonna gospel mission of God for Church of Uganda binanga biri mu ngalo zange. Yes. Kugamba yonna nenyibanga nze ngisigazza. Kati ekyo kyampa extra responsibility nemanya nti nze nina obuvunaanyizibwa kati era olwayawukana amaze okukwata ebintu ebyo bitadde abantu bebimanyi ti biri safe nempandiika ebbaluwa mpandikira pulezidenti era ebitiibwa bye byonna nembisaako nga musaba okumusinkana nga nnyonnyola nga bwe nakunyonyodde nti tuliyo mu butuufu. Abantu bano bakwatibwa mu butali butuufu baali basaba busabi gosogo nti ezaggalibwawo kiri ekyali kigamba nti no tebali baakuno nti kiri kyebweru kyalongoosebwa era ne certificate weeri. Kakati tewali ate abamu ku bali mu komera olina Idi Amin maaso ku maaso obiwandiika baluwa yali mika egiwera. Kati byonna bina nengendayo nenjitwalayo wali ku physically ku office yali awo ku mine parliament. Yes. This side yawo nakati semoyo wekyali president's office. Kakati nenyingenda nenjiwayo wali ku reception. Ne bangamba ntula. Of course it's with after security check. Ne bakomawo ne bangamba nti okay tukuwadde appointment jangu n'abasimba bano bowandiise mulindi kuba nawandikamu. Owandisa ni nani? Nawandika nti nja kujja ne pastor Mutebi ne pastor Oberi kubanga buvaali nali nsuubira nti nja kubasanga mbanyonyere nesabasanga olunaku lwa appointment olwaliro ndowooza lwali lwakusatu oba lwakuna lwatuuka sibasanze. Kati nze nentuuka nengendayo nzekka nentuuka awo okusaba nga omusajja omutali akokoye sewe natuuka awo baali baninze era ne bawuga nti abalabala neŋŋamba tisibalaba naye nze wendi mu ddakiika ntono nnyo waliwo kalifuti awo kajja nga mulimu omusirikale gwe nategeera okuba nti yali lieutenant Okero Safi. Okero Safi oyo gwe bagamba nti no ajja ku TV naga nti yavuga emmotoka nefuna accident ne Archbishop Rumu kigamba nti yamutta. Kati Okero Safi oyo yali deputy protocol, chief of protocol to the president. Kati gwe twayingira naye mu lift nankulembera kutuuka ku floor okuli nankwasa Captain Nasulo Ndoga yali chief protocol to the president. Nanga nti oli wekka yasooka kugala Luganda Idi Amin ono Captain Nasulo alabika yali munubi w'ebbombo ng'Oluganda lumanyi. Kati nanga atuula namala budakiika nga butono nangamba nti yingire wa layisi. Layisi kigambo kya Luswayiri kitegeeza president. Yingira president. So naliro nija kusangayo abantu abalala naye nayingira naye kuga abantu abamu bambuuza nti wali totya tiwali kuba njagala okubuuza empale zaali zitya. Katonda wakisa kuba Mugugudde. Katonda wakisa kubanga ate nze nali wa ssanyu lingi nnyo nawuli essanyu eritagambika kubanga ngamanyi ti kati abantu baliya abaali basibiddwa bagenda kuteebwa. Kakati kiki ekikuwaliriza okugende wa Idi Amin? Nze nzeka nalina obuvunaanyizibwa nga bwe nkugambye. Yes. Ate waliwo akamu kesi kugambye kuba olw'obudde nali ndi we nabeeranga kati awo ow'Oluganda Nzalamba. Yes. Nempulira nga waliwo abooluganda abemulugunya kubanga basulawo banyi nga baga nti laba omuvubuka ono yasibisa abaana baffe kakati ali wano talina kyakolawo yeekwese wano tujja muwaayo. Kakati we nawuli ekyo ate nga ne Pastor Joshua nenga nti nina okutuusa obuvunaanyizibwa kati bwe nina era kyekimu ku ebyo byansindika
naye manyi tumuwa mukama yali ankulembe so bwe natuuka bwe nayingira ewaidi Amini ewaidi ng'alimu yekka atudde ayambadde atya ali mu civilian mu sandals teyali ngatto zaali sandals n'asooka alabika ng'asunguwadde nnyo nalyoka ngamba mutulayi nti yiko dini tatu peke yake yiko dini tatu Islam, Catholic, Roman Catholic na Church of Uganda. Hiko dini confusion yako iko wapi? Itegeza ati satu ateno ki confusion. Kati bwe nakira wiki nagenda bugenzi mu Uganda. Nemuganda sebo bali bonna ebyali bisobye byonna. Naga no. Confusion ya CIA. I don't want. Confusion ya CIA to bring confusion mu Uganda sagala. Tewaliwo kubyakulyawo waliwo chai wali naye ndooza nga bw'omulese oluvannyuma yamuŋŋamba nti nkifuke chai nywe ng'oli bugumu immediately after ng'amaze kubanga namunnyonnyola yakkakana ne munnyonnyola ne mutegeeza nti tetwamenya amateeka n'agamu n'abali eri baali basaba busabi abasinga bali mu bali mu basoma wabulayo omwezi nga gumu gwokka then afterwards nangamba nti nangamba nti naye kyokwa oluddawa oli Makerere naawe ne mugamba nti ndi Makerere nangamba nasooka kugamba nti iko fujo mingi huko kwa Makerere but oteekwa okumanya bwe yagamba fujo mingi naga nti olina okumanya nti okugenda Makerere si kyangu naga nti otandika P1 yakugamba otandika P1 nogenda mu P2 nogenda P3 nogenda P4 P5 nazima P7 notuula P7 noyita nogenda notandika S1 notuka senior 4 nogenda 5 notuka kale kiki oteekwa kusoma si kugenda mu fujo nagafu chai kilingene nenewa chai naye nemufukira omwana wa report teziri first kanga no muteramu naye nemuwa sambuza onywa bujiko meka naye nabumuterawo bwe mwana asanyuka nnyo nagandi mwana gwo ina mpisa nungi nnyo goli mwana muganda ddala oli wa mpisa kakati abantu bajja wano bakankana bukankanyi kakati mwana gwo olabika osanyuse busanyusi kati ngenda kuta abantu oyo haleluya kati nja kugamba ngenda kugamba gundi nasuru jangu okusooka nasuru bwe yali afuluma olugi lwaliko gap naye yayimuka n'aluggalira yes Amini yayimuse n'aluggala naye nakira wawe nalabira sayizi ga mpitirivu nnyo yali sajja ddala wanvu nnyo kati nagamba okay kakati ngenda kukola mirimu mirala gya state naita sulu jangu yajja Buteevu nagamba mwana ono ayimirire wali abantu beyo ngenda kumuta kwa mwana mulungi nnyo bantu basabe Katonda njagala abantu basabe Katonda naye sagala confusion ya CIA kakati nemuleka ne Nasuru yakubonanga nti kakati genda emanga olabe commissioner wa prisons bamita Owino Laisa amaze okugana naye so nga simanyi naweno yani nandagira nafulumya naye kapiteni Ondogoyo netukkira wansi twagenda muri futi fenna netukkira wansi netukkira netufuluma walinga ku parliament nanengeza wali wamanga muri ku parliament omusisinkanye ku parliament wali office ya president so bwe nafuluma nengenda ku prisons netuka ku reception area waliwo na prisons officer gwetedium commissioner of prisons the current inspector general inspector general I think of prisons kubanga kati commission yakuli komera Mr. Wino nenga musajja bamutya nnyo era banasanga Mr. Diom n'atya nnyo nti gyendaga kubanga Diom was mature with me at Makerere netuyingira ngati kale genda so I went bwe nagula omusajja n'asmiling ekiyitibwa nnyo n'angamba nti naye Kasimu Obula yalesa abantu wano nkyabatereka buteresi yes naye Kasimu Obula alina okusooka okulabagana ne president kati komawo
kulokuna kati nsalamu. I'm being very fast, yeah. So after that nengenda musenyu lingi nengenda Silver Springs waliwo Pastor Namuddu yali abeerawo nesooka muyitiramu. Pastor Namuddu ye brother sister wa Dr. Edward Tamale, yes, ne Dr. Lubega, John Lubega, Professor kati ne Irene, Dr. Irene Lubega. So twakunganirawo nembayitiramu nemumbijja muggali naye awo yajjanga ntusabiraawo nembayitiramu nenvaawo nengenda e Luzira nempitiramu brother wange Francis yali naye musibe ne bamumpa balinawo engeri gye twayogeranga mu ssimu nga wakati waliwo endabirwamu ng'era akwata ssimu nawe ssimu ne mbategeeza bye mbaddemu bwe navaawo ne ŋŋenda down mu kkomero ly'abakyala nawo ne mbayitiramu ebiriwo kakati ku lunaku olwokutaano nasooka mpitayo wino wa Mr. Wino naŋŋamba nti Toweri yakoze appointment okulaba president. Kakati bonolaba tobalabye ku Saturday jangu okomewo next week ku Saturday oluggo ne babata. Hallelujah. Katukome kujigamu ne babata. Producer tuwe namba 11 awo atandikira mukulu Mayanja okusisikana ba president kubanga okuva ku Idi Amin ozze buli president omulaba. Tuwe Counsel Mayanja nga sinkanye president namba 12 namba 12 n'oluvannyuma nsabe mukulu Mayanja asibule naye tubadde ku bwangu emboozi details nyingi nnyo kubanga waliwo ebikulu bingi nnyo awo mukulu Mayanja twagala okulaba bwatu bwafaanana gwabadde amuli ewala ye Counsel waffe awo ng'asinkana ne President Yoweri Kaguta Museveni ne ba top lawyers era abadde musajja wa mukisa era ndowooza n'obaawo ekituduguddeko kati sebo era Mukama asobola okukozesa. So wayitawo omwaka gumu nenfuna appointment ya United Nations nenfuna ekifo kinene nnyo nga nze conseiller juridique obwamawanga gonna agogula Olufalansa n'okuba nali soogera Olufalansa mu Africa. Kakati nga nasinkana President Mobutu, President Biya, nasooka Ahmad Ahijo Biya, nasinkana ba president nga musanvu bembadde banisika on a regular basis in concerning. Webale nnyo producer. So when I come out kuno, of course President Museveni president w'abantu. Yes. China gwata sinkana njagadde nnyo ate nga nebwe nakakati kubanga kati nze top wa World Bank legal expert mu Northern Corridor era kati recently nabadde na President Kenyatta na nembeera ne Salva Kiir okwetoloola ne Burundi kati okudda wano era ndoza next week nkyaddayo okumaliriza protocol zaabwe zengenda okukola zenkola. Hallelujah. Bagamba nti bw'oba otuma omukulu tomagamaga. President Museveni amanyi nnyo ebyafaayo by'okudda obujja okwenjiri eyaliwo mu myaka gya 1948 abansibambye and so on. Ate nene yagugudde naye mpulira nti agitegeeramu. Sabo mwetaaga mu programu eno situmye nesitukidde njagala osibule mikwano gyegyo bwe tulifuna akaaganya akalala ogenda kukoma. Kakati bannaffe abatulabye era batuulidde ngezezaako okussa mu ssaawa emu yokka events ezatwala emyaka egiwera. Naye njagala kumaliriza n'ekigambo ekikulu gye twakulembezanga bulijjo nti let every man be a liar but God be true. Amina. Era Joshua yakigamba nga bukisa nti buli muntu abeere mulimba naye Katonda abeere wa mazima. Era nti Yesu Kristo akomawo okutwala ekkanisa ekitiibwa. Eteriiko bala wadde olufunyiro. Eryo ly'essuubi lyaffe g'emaanyi gaffe era kyekitutambuza ekiseera kino kyonna. Amina sebo.
kakati bannange oyo yabadde Counsel waffe Mayanja tukweyanziza nnyo ate tusonyiwa okubugutanya tukubugutanyizaamu katonotono olwaleero tugenda Idi Amin ono yali musajja wa byafaayo ngenda kusaba producer waffe atuggalirawo ne kakiripo ako aka Idi Amin nga ayogera Oluganda mu OAU balabe n'engeri gye Idi Amin ono gwe tuliko abazungu bwe bamwetikka sebo tweyanziza nnyo tweyanzege webali nnyo kunyaniriza sebo Amina nnyo sebo omumbejja Robin na Mayanja mutulabire nnyo yajja n'atukolera omulimu n'ayimba ennyimba ezagugudde ezo z'olaba mumuyite ajja kudda Amina n'olwaleero bityo bwe bigenze ku lwokubiri puroguramu eno eddamu ku ssaawa 3 ez'okumakya mukama abawa omukisa producer tuwe Idi Amin nga ayogera Luganda mu OAU. Mr. President, Mr. Secretary General w'amawanga amagatte, abakulembeze abazze wano ku nkuŋŋaana y'amawanga amagatte, baami n'abakyala, nze nja kwogera mu Luganda, kale ebigambo byonna bye maze kuwandiika bijja kubasomerwa ne ofisi ya Secretary General wa United Nations kubanga nze nga kaddugala ate muntu mu Africa siyinza kwogera mu ndimi z'abanyunyunsi. Nze kati nja kuyita Mr. Khalid Kinene ajja kujja wano okwogera bigambo byonna bye maze kuwandiika naye nga bigambo byange ebyo ebigambo bikulu nnyo ebikwata ku nsi za Africa n'ensi zonna eziri mu mawanga naye nga mba ndeetedde aba Uganda bansabye kubabuuza nnyo n'okubatumira nnyo. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe. Ogenda Makerere nawe omulemo ojja kutambula ow'amaaso olaba n'ekiro bannange ekiro eri tekirojjeka eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima. Omusajja agenda n'asaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuziibula amaziga ne gakuyunguka bannanga amadiini tulina ntoko eyagugudde esaanya okusomwa yadde ebibi gwe bibanyokako mugende mugugudde birinaazibwa gugudde omugugu ogw'ebibi